Enkya ku kasaawe k'omupiira e Katwe mu ggombolola y'e Makindye aba A4C we bategese okukung'aanira boogereko eri abantu. Olukung'aana olwo lwe lugenda okuggulawo okwekalakaasa okw'enjawulo nga bawakanya embeera naddala ey'ebyenfuna eggwanga gye lirimu. Honorable Naggayi Nabiira yantegeezezza nti byonna ebyetaagisa okutegeeza poliisi yabikoze era susuubira poliisi kuteekawo obukwakulizo bwonna kulemesa Olukung'aana luno okubeerawo. Poliisi wabula egamba nti tennaba kutegeezebwako ku nteekateeka eno. Tuyina emikolo mingi egy'eggwanga ne mawanga amalala n'abagenyi ab'amaanyi abagenda okuba nga bakyalira eggwanga lyaffe. So tukiraba nti kikulu nnyo poliisi okutegeezebwa. Singa tugamba nti alina embaga eyimirire, alina olumbe luyimirire, kubanga oli abagenyi abajja, lino liba lifuuse eggwanga ly'abajega. N'olwekyo poliisi ekola omulimu gwayo, abagenyi abajja tugenda mu kkubo, tugenda kubalemesa okutambula, tugenda kubeera mu kifo kimu. Enteekateeka zino we zijjidde ng'abasuubuzi baakamala okwekalakaasa okwamaze ennaku 4. Okwekalakaasa okw'okutambuza ebigere okwaliwo mu mwezi ogwokuna omwaka oguwedde, poliisi yeezoba n'abantu enfunda eziwera okukkakkana nga waliwo abafudde. Okwekalakaasa okwokubiri kwaliwo mu Gw'ekkumi wabula nga tekwali mivuyo mingi oluvannyuma lwa poliisi okusibira Dr. Besigye mu maka ge n'emuziyiza okutambula. Ku mulundi guno bagamba nti bazze n'enkola mpya ejja okuwaliriza gavumenti okuteekawo embeera enaayamba okutereeza ebyenfuna bya bannansi.